Lino eddwaliro lya gavumenti erya Konko Health Center 2 erisangibwa ku kyalo Konko municipaali y'Enjeru mu disitulikiti y'e Buyikwe. Ekikwaniriza ng'otuuse ku ddwaliro lino by'ebituli n'enjatikka eziri mu bisenge. So nga ate munda engalama nayo ejjudde ebituli byereere. Ebituli bino bijjuddemu obuwundo era nga bakoleramu baba ku mulimu gwa kubugobamu. In case oba buzzeemu nga buyitirivu n'omuntu agenda okubufuuyira naye aba aky'okulinnyayo. Ekyo nakyo tukabiridde munisipo naye tugamba bali mu process okikolako. Ebweru w'eddwaliro kaabuyonjo ntono ate nga ziri mu mbeera mbi nnyo ddala. Kino kiviriddeko abakozi n'abalwadde okusobola mu bwabwe matiga buli lwe bagenda okuzeeyambisa. Tusharinga toilet n'abalwadde ekirala mbi mwekwekamu n'emisota era emisota dakiika 2 bwe mba mutuulidde nga gitulumye tekijja kuba surprise gyemu. Abamu baasalawo okweyambira mu bucupa bwe basuula okumpi ne kaabuyonjo zino. Kyokka okusinziira ku Maureen n'abagirika akulira eddwaliro lino bino si by'ebizibu byokka bye balina. Gye baleeta solar panel ekola ku fridge yokka. So tetulina tekuli tekola ku kintu kyonna. Ekirala oluguudo nga bw'oyogedde oluguudo lubi mubuze Kabende mwesi n'abaasembyewo oleeta obutimba babitadde mu kkubo tebasobodde ttuuka. Then fence abatuuze bayita buli we baagala. Wabula abakulira eby'obulamu mu Njeru bagamba nti bamanyi ebizibu by'eddwaliro lino era nga kati bali ku mulimu gwa kunoonya nsimbi okusobola okubigonjoola. Bingi naye ebisinga bigenze binogebwa eddagala era nga tukunga tukozesa ku ssente ezo gavumenti yaffe zetuweereza nga Njeru municipal council ne tusolovinga ebizibu ebyo okusinga naddala nga staff quarter amalalo gaffe gaali tegalina naye olaba nti ssente zituyambye ne tuzimba staff quarter. Genda mu ministry sobole okwogerezeganya ne minisita ku mbeera y'eddwaliro lino tulabe nti naffe nga Njeru municipality nga Buyikwe district tulowoozebwako.